Nedda yabadde Buwenga, yabadde side zeno bayitayo Kiwenda bayitayo Kiwenda eno ngadde Busiika ku Gayaza Road eno Kiwenda gye yabadde atandise babongoote abantu abavubuka ne bamubongoosezaawo bamukuba obucupa ne shoti yawedde shoti yasobodde kuggwaayo bulungi atandise babongoote ne bagamba osanga akayimba yakayimbira agundi Bobi Wine abantu ne batabuka bamutabukira ku stage yavuddeko buvi. Okay, kati nno y'ensonga lwaki toyina kubeera nga osubwa Kakyumbaali TV kwa information yonna. Subscribinga koona ku kade tutandikira awo. Bintu bino twabyogerako gye buvuddeko nga byatandika mpola ng'ebyokusaaga. Abantu ne tulaba bucupa 2-3 ku show ya King Saha ne tugamba lwaki tandise bwe kityo. Ne mulowooza nno byakusaaga n'ebintu bitandise okubeera nti nno bifuukira ddala serious. Ebintu ekyo kyabadde Kiwenda kumpi ne gye bamuzaala Luweero ne bamugoba ku stage ng'omusajja muwidde bw'agambye. So njagadde okunoonyereza ndabye ddala era omwami oyo njogeddeko ko naye naye kasooke mu interview gye twakola wano eno ku Africana bapromotamu ne bawakobye boogera ebitandise okwapeninga obudde buneeno oluvannyuma nkuwe full information ku kyabadde ekiwenda lwaki bamukubye obucupa era n'abantu okutuuka mu mbeera eyo. So ku muyimbi waffe ku muyimbi w'eggwanga ffenna gwe twagala embeera si nnungi bannange naye nze ŋŋamba twankyusizaamu sooka olabe emboozi eno oluvannyuma kukomekkezaabyo olabe ekyabadde ekiwenda. Tugenda kwogera ku nsonga ey'obucupa naddala ey'omukulu David Lutalo. Ensonga eyo wagiraba kuba mu Kivulu waliyo era yatandika etya? Ivan naliyo mu Kivulu lwakuba specifically ng'omuntu saagala nnyo kwogera ku David kuba David mukwano gwange ate wa ntondo. Ate wano tukolera bantu tugezaako tokolera bantu kati abantu betwagala okukolera. Naliyo mu Kivulu lwakuba ekirungi nti embeera teyasukka nnyo era mwebaza okugikontrolinga n'agenda. Abantu banyiivu. Nadduka ku stage? Yakola bulungi okgenda kubanga olusanga embeera yalisajjuse empaka n'esingako awo yakola ki? Waliwo n'abatategeera kyagenda mu maaso. Ate n'ekirala abantu engeri David gye yayimba n'agamba nti ayinayo abayimbi abamuwalana. Osanga waliyo abayimbi baabo be yali agamba nga be baseetinga bamukuba obucupa ku Kivulu kya Saha. Kubanga yagamba abamuwalana bayimbi bamugira. Osanga waliwo abayimbi naye abakikola mu kireke kibi tetwagala kudda mu music oyo. David Lutalo nga muyimbi ki ayinza oseetinga abantu bamukuba obucupa? Ye naye njagala omutuukirireko omubuuze kubanga kyo yakyogera lunywe ku statement yagikola ndowooza wagiwulirako n'agamba teriyo balala bamulwanyisa okuleka abaki bayimbi banne. Kakati osanga waliwo yakiseetinga naye wabanga teyakiseetinga nga kyava ku bantu n'abawagizi mbasaba enkola kati tugikaddiye oba okitegeera bulungi. Omuyimbi woba nga tomwagala oyo muleke ayimba akole ki agendenze. Ebiseera ebisinga wemba nga ndi awo naddala awo ebiseera ebisinga kyova olaba abantu nga bayimuka okgenda mu biyigo omuyimbi gwe bataagala bulungi kasitajja nga bagenda bafuka. Lutalo abadde mwagala w'abantu okubeera ng'embeera etuuze okubeera nti nno bamukuba obucupa nga kyennyamiza nnyo. Anti abantu bano bannayuganda njagala mumanye nti baagala babaagala. Bannayuganda abantu bano bannayuganda mukiteeke mu mitima gyammwe mukimanyi nti bannayuganda baagala babakola ki babaagala. Omuntu yenna mu nsi afuna feemu ng'ali ku sayidi y'abantu. Kasita ova ku sayidi y'abantu oba n'okolayo akalaga nti olabika gwe toli ku bbo olabika gwe oli bulungi ekyo abantu kibanyiiza. Kiringa ne mu mirimu abantu tebeeroga mu mirimu nti nno kulw'okuba bajja balogo. Abantu tebaagala bantu bali bulungi. Kasobeera obulungi bakuwalana. Very nice. Kasita obeera obulungi nga bagamba era olaba omuntu oyambala ngatto nnungi nga tamanyi mu nsawo tolinaamu ssente n'abuuza oyambala otya wootyo tobanga wagaggawadde. So abantu baagala abantu bali ku sayidi yaabwe. Kati incident eyo
nze nsuubira nti yava ku bibadde biyitingana emabega ebibadde ku David bye badde bagezaako okumukuba n'omulireetinga mu byobufuzi byeyeegaana nti tali muki si wa byabufuzi. Nze kyendowooza kiri kimu nti omanye ekiseera buli muntu Katonda amuwa ekiseera kye. Munaye kankubulira ekintu kimu mwe mwerabira mangu. Ekituuse ku David si kipya, kize kituuka ku bantu abalala bangi. Just ekirungi ku kya David nti tekyakyase nnyo olw'ensonga era nze nategedde nti David abaana b'amawulire mikwano gye. Tekyakyase nnyo kubanga abaana b'amawulire bakikontrolinze, era tekyakyase nnyo kubanga naye teyakiwadde gaapu kuyitirira. Ambuuze bw'ogamba nti nno bibaddewo ebbanga ddene ate n'ogamba nti nno ebintu bino eno si bipya ku David Lutalo tulaba nno bipya naye bw'avaayo n'agamba nti nno si munnabyabufuzi. Waliwo omuntu nga munnansi oba muweeyensi nga ebyobufuzi tebimukwatako era nga si munnabyabufuzi? Ebyobufuzi naddala ebya Uganda ekizibu kye birina nti biri buli wamu. Ate ekyokubiri kati twabijjako enkofiira, buli muntu abimanyi, buli muntu akkirizibwa okubyogerako. Naffe nze siinayo kifo ky'enkontesiti nzeeko essaawa zino oba kya ggwanga kye nali neesimbyeko. Nali njagala okwesimbawo ku kifo kya member wa palamenti ey'Emyanzi Kasanda South nenkiyimiriza, naye ebyobufuzi still mbikola ki mbyogerako. Kakati tolina weewala byabufuzi, wabula ekikulu y'engeri gy'olina okuzannyamu ebyobufuzi. Okitegeera bulungi, tosobola kubyewala. Era David statement yakola nti ye tabyagala alimba. Ayinza okuba tabyagala munda mu ye, naye ebyobufuzi naye mwatambulira. Kubanga ebyobufuzi bino bye bituteera buli kimu ku plate. Okitegeera bulungi, ne mu mirimu gye tukola mulimu ebyobufuzi. Era mu byobufuzi bya Daheyas Lutalo ye president. Ne mu kibiina ki kitegeeza wa byabufuzi? Mu byobufuzi bya Daheyas Lutalo yani ye president. Okumanya ebyobufuzi bya Lutalo ate bizibu. Ayina n'abamusemberera ng'abalala tebasembera. Era ayina boogamba nti nno kasitoola ba Kulamani Lutalo abajja kukola ky'oyagala. Era n'olaba Kulamani ne kikola. Okitegedde bulungi, n'oyita mu Kulamani n'olaba Lutalo ne kitakola. Ebyobufuzi biri kyenjogera kya mazima. Ebyobufuzi biri buki? Kitegeeza ne dictator mu bufuzi bwe. Aliwa. Ate yo ba dictator bayina. Bo bulala naye ekirungi kye nti mu byobufuzi bye aleka n'abantu abalala ne beeyagala kubanga abo abamusemberedde beeyagadde. Nga mwadde manya musajja wange Duncan nga mwadde nation eyeyagala naye. David ebyaza abikola. David ogwo mutima agulina omulungi. Azze awa abapresenta bonna ab'amalediyo abakisobola azze nga aleebuusa ng'avuga nnyo ku malediyo. Omanyi David ekituufu alina omukwano ogwa ddala ate ayagaliza. So ebyaza abikola. Duncan show yagikoze n'agifisaako kasente nakyo kirungi. Naye kitegeeza nti ebyobufuzi biri bwamu era Duncan tasobola kwogera kigambo kibi. Kati ewa Duncan Lutalo tasobya. Wakitegedde bulungi? Kati abaana b'amawulire bangi Lutalo tasobya. Bonna bamuswa mu Lutalo tasobya. N'ekituufu bonna bangi okuleka omuntu omu gwe nali ndabyeko ng'agamba eno biba muyita kwefulukuta. Anti tategeka bivvulu kati tebamuwa bivvulu. Yeyeka. Nange bapresenta bangi kati woba oyagala okumanya mbu Lutalo tasobya eri bapresenta abamufunamu. Mukunja owa BTFM oyo ku Lutalo tasobya. Ate ye mama afusa kisukka bususi. So naye ensonga enkulu eri emu bannayuganda, nze mbadde njagala bino ebintu tubize ku level endala. Mbadde njagala ebyobufuzi tubigende n'ababigenda ne betubigenda nabo nga baagala. Tetubakaka. Abatabyagala tubaleke. Abatabyagala n'abatatwagala nabo tubaleke. Okitegedde bulungi. Obeera tobyagala ate ne weekoba. Tatwagala. Omanyi kankubulira ekintu kimu. Ebiseera byonna ebyafaayo by'amawanga gonna. Amawanga gonna aganaafuna obukulembeze obupya. Amawanga gonna aganaafuna ebizibu. Amawanga gonna agagenda okukyusa omukulembeze gatambulako nga Uganda weetambula kati.
njagala abantu abasoma history bannyonnyola abantu abataafuna budde genda ku ssomero ekigambo kino kyenjogedde nti amawanga gonna agazze gafuna ebizibu gatambulako nga Uganda weetambula kati amawanga gonna agazze gafuna obukulembeze obupya agakyusa obukulembeze gatambula nga Uganda weekola ki weetambula kati Uganda amawanga nsobola okuviira ddala ku France ompuliriza bulungi France ng'egenda okufuna ebizibu ng'ereeta Napoleon Bonaparte bannansi baaluma obwavu nga woolaba buluma bannayuganda kati abakulembeze beeyagaliza baali babayitanga bannobos nga be bali ku gundi ey'oku ntikko nga owulira bulungi ensi yeeyawulamu ebibinja bisatu yeeyawulamu ekyabagagga ennyo ekyabali mediamu omuwaaba abali mediamu mwalimu abasawo balooya abali mu bulamu obwo weebutyo n'abanaku naye abanaku be baali basinga obungi mu France Napoleon Bonaparte eyali talina mu France because France bagirumba okugigatta okugireeta balumba Corsica Highland in Italy. Corsica Highland yali mu Italy. Ompuliriza bulungi. It is where Joseph Bonaparte, the father of Bonaparte, The father of Napoleon. yes, the father of Napoleon Bonaparte was staying in Italy at Corsica Highland. Ngakali ku Corsica Highland bano baawamba we baawamba omusajja n'omwana we ne bagwa mu France. Okitegedde bulungi. Kitegeeza nti n'omukulembeze oyo Napoleon Bonaparte yali taliiko mu byafaayo by'ensi nti alibaako pulezidenti. Yafuuka pulezidenti w'eggwanga eryo ng'ate baawamba na buwambi. Kitegeeza yava eri ate era mu banaku. Okitegedde bulungi. Ensi we yasukkamu abanaku ne balaba bubi abagagga abantu ne balaga bubi bannabyabufuzi abaali babakulembera by then abanaku beegugunga abanaku baalwana era abana abasito abalina emmundu n'abalina buli kimu baabalwanyisa abantu baafa nga woolaba abantu bafa mu Uganda bangi baafiiririra ekyo naye Napoleon Bonaparte yamala n'awamba France n'amula nakonkalinga n'ensi endala nnyingi n'abeera w'amaanyi nnyo paka leero tukyamusomako ensi zonna ebizibu zitambula nga Uganda weekola ki tusuubire nti nno luli olwo lulikya Uganda netereera eno Uganda tesobola kutereera leero naye Uganda egenda kutereera ng'efunye obukulembeze obwagala Uganda anti bwe buddako obwa muhoozi bujja obukulembeze obwagala Uganda simanyi oba bwani naye abantu bano bwe baagala babukola ki babumanyi bannayuganda si basiru okitegedde bulungi nze nyina ebintu bingi byendaba ku Uganda eno nti egenda kufuna ebizibu era nze ebiseera ebisinga neeraliikirira nnyo kubanga bo obukulembeze bugenda kukyuka oba kifuba oba ddembe anti bannayuganda bali mu kwetamwa ekiseera kigenda kutuuka simanyi oba ndibanga wendi oba mukama ali bampise Uganda egenda kukyusa obukulembeze oba ku kifuba oba ku ddembe kubanga bannayuganda bagamba ekimala kikoze eki kimala ne bano abantu abali mu gavumenti sigamba mbu nno tebalaba bigenda mu maaso babiraba ate nabo abali mu gavumenti si bonna nti balina gavumenti waliwo abalimu nga sikwebabwe golowooza buli ali mu NRM people power abamu ba MP bonna baba banja abasinga obungi kubanga bakwata essente biliyoni ne biliyoni baziteeka mu kalulu ompuliriza bulungi akalulu akatali bizinensi lwaki bakateekamu ssente ezo bakateekamu kubanga bajja mu bizinensi straight okitegere bulungi era omuntu waba agenda okwesimbawo ku constituency tasooka kubuuza nti kibiina ki ekirina amaanyi mu area eno nti NRM nze ngensemu NRM abantu b'NRM bonna siba NRM ate njena kubagamba ekigambo kino nti 50% of NRM MPs are not of NRM biyitawo kubanga bajjayo akasente ate bannayuganda tebannalaga bumalirivu n'ekyokubiri n'abantu abalala abali mu opposition bonna si ba opposition
si buli ali mu opposition ntwaki opposition abamu bali mu business abalala bali mu kutuukiriza mirimu gy'abakama baabwe naye mbawooninga mmwe abantu abatwerimbiseemu mu opposition ompuliriza bulungi mbalambika mmwe abantu abatwekiiseemu mu opposition naye ng'amazima emitima gyammwe n'emyoyo gyammwe tegiri naffe mbalayirira nti muzadde abaana naye wekitalituuka ku mmwe kirituuka ku zadde lyammwe abasajja abo bazadde abaana era bakozesezza abaana b'abantu ne battisa abaana b'abantu naye abasajja mmwe abeerimbise mu opposition nga ddala muyina gwe mukolera mbalayirira nti wekitalituuka ku mmwe kirituuka ku baana bammwe naye we muli wangala ne muprotectinga abaana bammwe temulisooka bola kuprotectinga bazzukulu bammwe bonna era ku bazzukulu bammwe kiribatuukako nze kambabuulireyo ekintu kimu ate mukikwate mu mutima mulungi siina buzibu ku gavumenti eriko kubanga nyinayo n'emikwano naye nyina obuzibu ku gavumenti etafa ku bantu baayo kyekiretedde abantu okwekyawa ne batuuka okuba abayimbi obucupa abantu okwekyawa kiva ku muntu kunyiiga ng'abadde asuubira nti gundi gw'oli wuwe kyova ovaayo n'omulaga ng'okozesa ebikolwa oba by'oyogera nti ddala toli buki wuwe naye nga yeewaddeyo n'akuwagira abawagira abantu abatuwagira mu music ennamba esinga obunene baavu era kankubuulireyo ne kino okiyige erias eziwagira endongo zez'abantu abangi abanaku buli ewali abantu abagagga tetufunayo ssente mu ndongo kyova olaba enajjera wabeerawo ebivulu bimeka mu mwaka ate baffe ababeeyo ebitundutundu ebisinga obunene byatuuka okitegedde bulungi kakati ewantu ewali abantu abaavu abanaku be bawagira omulimu gwaffe kati buli we balaba nga ojjajjatta amazima ga Katonda tebasobola kukwagala era tewaliwo muntu ali awo ajjajjata bannayuganda bano gwe batalinyiigira oba gwe batalisasula bagenda kubasasula ate nze mpagira bannayuganda mubeere n'entondo nze ndi musajja mulangira nze nyina entondo nze ndi musajja mulangira nyina entondo okuma omuliro mu bantu aliwa okuma omuliro mu bantu kitegeeza ki bannayuganda musasula abo ababasasula obubi kubanga omuntu akusasula obubi aba talina kirungi kyakwagaliza abasajja abo njagala bakimanyi nti balina ezzadde nga we tuliyina okitegeera bulungi balina abaana nga we tukola ki nga we tubayina yes si kibi omuntu okugwa mu kibiina ky'ebyobufuzi kyakola ki kyayagala oba okitegeera bulungi naye ate tonduulira mu mbeera eno embeera ng'etandise ku muganda waffe Lutalo ayina kukola ki asiizinga efaya Lutalo siizi faya omanyi David oyo si munnabyabufuzi nga wagamba in fact ajje yeekuumye akumye status ye bulungi naye nze we naviira ku bannayuganda nze nabaviirako ku muganda wange Mayinja nze Mayinja mukwano gwange nnyo nnyo okimanyi naawe naye Mayinja oyo gwolaba yayagala bannayuganda yayimbira bannayuganda Mayinja alina music omulungi ng'oggyeko political music naye Mayinja bannayuganda baatuula ne beerabira n'ebirala ebirungi by'azzaakola ne bamweyambulira abo bannayuganda bolaba amazima ga Katonda bamulaga emabega bannayuganda bajja kulaga omuntu yenna emabega naye nze kyenteesa nga bannayuganda tuli bansi etya nga tetufudde ku buwagizi na bibiina bye tulimu naye tweyagaliza twagale n'eggwanga lyaffe kinnuma omuntu okujja okuŋŋamba mbu nno yewa people power nga naye amazima ga Katonda mu ggulu ayambadde ekimyufu ku ngulu nga wenkyambadde ng'omutima gwe teguli na bantu nze njagala nnyo bebeku ekimunjagaza wa NRM super it is a choice of a political party okitegedde bulungi tali eno enkya n'abene balamu simuyinaako buzibu wa NRM omumativu okitegedde bulungi Abitek simuyinaako muzibu wa opposition omuki omumativu kakati bano abazunga n'azunga eno lwanyweddemu omwenge n'agenda nga bajjo abo sibalinaako mumativu ti n'amafuta agali ku Bobi Wine mafuta ga njawulo lwanisa Bobi Wine gwa yagala Bobi Wine yagalwa ate tekiri ku Bobi Wine yekka
aga amafuta katonda gawadde Kyagulanyi yagawaako abantu era ne bagatesitinga nga bagavuddemu era ne bagwa kibi okwogera ku mugenzi njagala mwenna bannayuganda bagamba mbu byenjogera si bya bulimba oba njagala bwagazi Kyagulanyi mujjukire omusajja gwe bayita Haji Nassa Ntege Sebagala omugenzi omusajja oyo yayina amaanyi ng'ali ku sayidi y'abantu n'ayimuka n'agamba nti ne bamugamba takkirizibwa kwesimbawo n'adoneetinga era abantu ne bayimba akayimba nti Haji agambye tuwe Besigye akalulu ye yaleeta Besigye era n'amwambaza amafuta Haji agambye tuwe Besigye akalulu okitegere bulungi we yalagira abantu ne baagala Besigye abantu baayagala Besigye oyo omusajja w'amaanyi nnyo mu opposition okitegere bulungi Haji eyagamba ng'amaze okuzimba Besigye yakomawo y'omu n'agamba nti olaba sekano lyerengedde olwo ggwe kubanga bagamba sekano lyerengera ebiri ewala Haji nadda ku sayidi ya Museveni ndi ku bantu abagoberera ebyobufuzi Haji we yadda ku sayidi ya Museveni Yoweri Kaguta Haji we yagwira yes amafuta n'amugamba duli eri twali munange tukugamba mbu yeggwe kubanga wali ku sayidi yaffe kozze ku sayidi y'abanyigiriza n'ova ku y'abanyigirizibwa tukweyambudde era bamukola ki bamweyambula abasajja bonna abavudde mu bulamu bw'ensi nga bafudde bali kusayidiza abantu n'emirambo gyabwe girina ekitiibwa mpaka leero abantu bonna abafudde nga balya mu bantu olukwe emirambo gyabwe ne gye giri tegirina respect tukolera ensi bbiri eya wano ne gye tulaga nga tugenda kuwummula mbasaba bannayuganda mwagale ensi yammwe ate ekyokubiri mubeere bavumu bino ebyokangakanga byo bibaawo bize bibeerawo mu mawanga gonna amafuta bigayo obudde buno amafuta gaalina obudde buno nti kiseera kiyinza okudda naye ne bamuwa ssente n'akyuka era nga tumuziika ate kati omuntu avudde Magombe kati bigayi avudde Magombe omuntu avudde Magombe abeera ne experience nnene n'okutya kungi okuddayo wali ofunyeko accident tokisabanga gamba katonda wofuna accident obanga avudde Magombe awonye okufa era mu Luganda tukuyita kaawonawo kati kaawonawo yeegendereza okuddamu okukola ensobi gye yakola ki wali weekebezaako obulwadde bwa siriimu ne bagamba mbu nno toyina obeera owulira otya nga ziriza zinnadda obeera mu kutya naye we bagamba toyina oyinza okumala ennaku 3 nga tokikola ekikolwa ekyo okitegedde bulungi omanyi lwaki kubanga ogamba waya tenyinza okukola ki oba oyinza okuddamu okwekuuma naye we bagamba mbu nno oyina osooka n'oggwamu amaanyi naye oba nga oli wekka osooka n'oggwamu amaanyi n'ojjukira gy'ozooyita naye nga tosobola kulondamu wa kituufu wa bujja kati n'otandika kubeera wakugumya mpaka lwe tukugumya oterere mu layini kubanga kitu oba okyasobola okukonsivinga obulamu kati we kiri bigayi amafuta ogalabye ovudde Magombe wano mu Uganda bannayuganda bagaba chance mmeka ekisooka bagikoleze eki bagikuwa ne bakwagala n'obalyamu olukwe n'ogenda n'owaana ababanyigiriza ne bakukyawa ne bakukuba ne bakulabisa okomyewo n'osiimibwa omanyi wano okusiima abantu tebategeera makulu gaakyo kyalina okukola kati kiri kitya amanye nti nno emikisa gye giweddeyo asigaze ekintu kimu kwekwata bulungi asobole okuba nga alabirira abaana be kuba bigayi alina abaana alina famire alina abantu abamudipendingako bangi oba okitegeera bulungi era nze nkubiriza n'abayimbi bonna abalala mulabye Emagombe wewookya mujje omusajja ono essaawa zaaliko zakusonyiwa nakugatta bantu omukulembeze oyo omukulembeze w'abantu essaawa zaaliko zakusonyiwa nakugatta bantu kubanga ayagala Uganda eri awaki tetulina buzibu ku bantu ba NRM tetulina buzibu ku bantu ba DP tetulina buzibu ku bantu ba kibiina kyonna ffe twagala abantu mu kibiina
ate era ne wootajja mu kibiina oli wa ddembe okusigala gy'oli naye ng'ofa ku bannayuganda ffe ekyo kye twagala bw'obanga olimu NRM naye nga naawe olaba ddala mukulembeze kyakola kikyamu sigala mu NRM naye mukuba akalulu oyo ye tumuggyeko Uganda egende mu maaso okitegedde bulungi sigala mu gy'oli naye mukubireyo okitegedde bulungi oyo ye tumuggyeko ensi egende mu maaso bw'oba ng'oli mugamba nti kati ekituufu tuli mu byansikiriŋŋano nga bya bwakabaka kubanga bwakabaka tukimanyi mbu nno kati Semakookiro essaawa yonna ye Semakookiro okitegedde bulungi weba mugamba mbu Uganda ebyobufuzi bwe biri mu nsikaŋŋano then tewaliwo nsonga n'emu etuggyako obukulembeze bwaffe obw'ennono bwe twali tulina tuddeyo mu bukulembeze obw'ennono abakole baddemu bafune obwakabaka tetugendayo nnyo eyo nagambye Uganda nyiivu abantu bagenda kweyambula bannayuganda bagenda kweyambula batambule bute bize bibeerawo sagala ofule mwana muto bapromota ng'embeera egaanye nga gavumenti etunyigiriza omusajja yavaayo nga munnaffe n'essaawa zino waali tumulaba ne yeekunkumulako engoye okulaga obutayi mumativu ne yeeyambula n'atambula owulira bulungi era we yeeyambula n'atambula gavumenti yatuwuliriza gavumenti eno okuvaako jasi abakazi bano abakyala bano be bakyesibye gavumenti ya Museveni mu buyinza anti tusinga kuwa abakyala kitiibwa abakyala bano beeyambule bamweyambulire olabe oyo Museveni oyo waatasiba n'agenda abakyala ng'abo tubateeke wali nga konvoyi ejja bajjemu engoye Museveni awo agenda kunyiga agende kubanga naye atya okumuwemulawemula ekituufu kiri nti mwami oyo omumanyi ekituufu kiri nti Pulezidenti Museveni takyatusobola takyatusobola kyokka ate ekisinga okunnuma njagala omukulembeze oyo aveeko mu kitiibwa abakyala mutuyambe mweyambulire Museveni agende ompuliriza bulungi kubanga ekitonde ekikazi kye tusinga okuwa ekitiibwa anti omanye ekitonde ekikazi tekikunkumuka kiri wamu kati kitonde ekikazi nga kyeyambudde weekiti oyo Museveni asobola okugenda Museveni mmwe mumulemeseza mu bukulembeze temumwagala ate kulwokuba mwagala se ne mugamba mumwagala oba okitegeera bulungi kati naye oluusi agumira ku mmwe abakyala baveeyo batuyambeko Pulezidenti Museveni bamweyambulire agende ate njagala agende mu kitiibwa kubanga alina byakoze adde ebbali awo mulawabule abakulembeze bano abato abagenda okujja nze ekisinga okunnuma okutya anti mwe aba-NUP mumutiisatiisa bw'ovaako tukutwala mu UCC mu ICC nze nsaba aba-NUP abamutiisatiisa abankwase teriyo kumutwala wantu wonna ne konvoyi y'emmotoka z'alina agisigaze tumuzimbire n'ennyumba y'obukulembeze asinze okulwako mu Uganda kubanga anfuze emyaka gyonna nze bukyangamba osiranga ku mukulembeze mulala mpezeza emyaka 30 oyo omusajja afuze emyaka egyo asaana kuwa kitiibwa tumuzimbire amaka g'oba pulezidenti asinze okulwako mu Uganda emyaka ameka 3 konvoyi yagisigaze tumuwe n'abasirikale abamukuuma ne famire yo tugiprotecting ebeere oke kubanga yazaala abaana n'abazzukulu si kubabonyaabonya okitegedde bulungi we mubanga mulina emisango gye muvunaana gyonna tugimusonyiwe Museveni atuviire ataleme kuleeta baana be muvubuka oyo ajje mu gavumenti yaffe tujjamuwayo ekifo ekisava naye nga si ye mukulembeze mumuwa kifo ki tujjamunoonyeza ebifo ebitaleeta buyeekera waliwo ekifo ng'obeera okirina ng'obuyeekera naye tosobola kubuleeta yasoma magye sobola omuwa ekya defense ne Katumba Wamala yasoma magye Jeno Mulamba naye kati ali mu byanguudo nga gwagaba obuyinza omukulu omuwa bukifo ki ate education tajjaayo kyejja okukola tusobola omuwayo ekifo tusobola omuwa RDC Embalala ebifo nga tebimuleetera kukola ki kutuyeekera kubanga ate naye RDC abakulira security mu kifo ekyo ayinza wetuba tumuwaddeko akadistrict kamu ku district zetu n'awamba kali tasobola kawamba kaba tekasobola mumazaako okitegedde bulungi tusobola omuwa protection ne tumuwayo obwa RDC mu kifo kimu lwakuba aba RDC bo tugenda bajjawo we tumala okuwangula anti ebintu byonna ebitwala ssente z'omuw'omusolo nga tebigatta tulina kubijjawo okay nga tumaliriza omukulu waddewo interview emu gye yabadde akola David Lutalo n'agamba wano mu Uganda when it comes to battle bamuleetere buli muyimbi gwe beetaaga ajja mmunywesa amazzi amuwangule yabadde alimba era mu mugambe yeetonde
nabagamba David muyimbi mulungi ewatali bayimbi. Kaddemu sikategedde. Nabagamba David nze muyimbi wange era muyimbi mulungi ewatali muyimbi. Kati mbadde njagala mumuddemu mugamba akole statement nti bamuleetere abayimbi bonna be basanze nga tekuli Chameleone. Kubanga Chameleone watali David muyimbi. Ekitegeeza Chameleone bw'avaako David yaddako. Awo simanya addako. Mbuuza Kezo n'amugamba oyo amukuba. Bamuwa Minsaaki n'amukuba n'agamba amusobola. Nagambye namba 1 ye Chameleone. Namba 2 ye Chameleone. Namba 3 ye Jose Chameleone. Namba 4 ye Jose Chameleone. Namba 5 ye Jose Chameleone. Namba 6 ye Jose Chameleone. Namba 7 ye Dr. Jose Chameleone. Namba 8 ye Dr. Jose Chameleone. Namba 9 ye Chameleone. Namba 10 ye Chameleone. Kati okutandikira ku 11 ompuliriza bulungi okudda waggulu abantu abalala abayimba we batandikira. Ati naye ayita top 10. Top 10 yani. Alien Skin. Ate oyo atannaba kufuuka muyimbi. Nsaagala kwogera ku bantu. Kyevula Sebo tuli kachumbali wetonde. Alien Skin sebo muyimbi. Tuli mu kwogera ku bayimbi. Sebo oli top 10. Top 10 kitegeeza ki mu Luganda? Tinno naye ye nambe mpaka ku 10. Abala ne bakuddirira. Yakyogera amaze okukwacca oba nga tannaba. Oyinza okuba omusanga taliiwo. Omanyi nakyaliddeko Alien wange. Nagenzeeko ewuwe. Nagenzeeyo ne mmulabako simuyinaako buzibu nako okunvumira Alien Skin. Naye Alien Skin kati kiringa tuli mu nsonga kati ze tuliko za makulu. Tetwagala tuzigatte tetuziwa makulu. Yes. Okitegedde bulungi. Tuli ku nsonga za makulu, njagala tuziwa amakulu. Kyenkanankananga Alien kyo gye mpulira alanga. Nkwacho Festival. Eri wali eri wankulu kukku. Kivulu ng'ebivulu ebirala. Naye nze ku ngeri gye bakisiteetingamu sisobola kukigendamu. Lwaki? Anti wano mu Kampala mbadde ndi mugamba abantu nti abasajja bano babbye eggwanga ne babba buli wamu. Era abasajja bano abali mu gavumenti balina ekintu ekibaluma kibuga Kampala ne Buganda. Naye kibalemesezza okubba amataka ga Buganda agaliko obwakabaka bagatwale ku lw'okuba ettaka lya Kabaka. Okitegedde bulungi. Ate Kabaka tagoba bantu be. Okitegedde bulungi. Senga abasajja abo olaba n'ebyapa bye babba obubbi bibalemye okuzza biggweyo. Kakati kitegeeza nti omuntu yenna alowooza nti asobola okwepima mu Ssaabasajja Kabaka sisobola kumugoberera. Alien yepima mu Ssaabasajja. Yes. Direct. Era si yakikola Alien. Abamusaponsalinga be bamusaponsalinga okwongera okunafuya Obuganda. Alien ye mulwana Patrick. Akola atya okwo? Tonnalabako Baganda balwanyisa Buganda. Oli mwana muto. Alien Skin bamukozesa. Tudde ku ssiini n'omuntu atannaba kwetuuka. Mbuuza. Alien Skin waliwo amukozesa okulwanyisa Obwakabaka. Bulungi ku programu ze za Kachumbali. Nagamba emabega saagala kuddamu kwogera kwani? Kwa Alien Skin. Kaneeno. Bwange bwe nze mwogerako. Nagamba ekigambo kimu nti bamukozesa. Ekyo sijja kimenyawo. Ekyokubiri bagenda mukozesa ensobi y'okulwanyisa Obuganda. Kubanga abalwanyisa Obuganda Katikkiro akyogera lunywe nti bakozesa Baganda. Ensonga za show ya 31 eya Ssaabasajja Kabaka muzijje mu Abitex ompuliriza bulungi muzijje mu Alien Skin. Lwa nsonga emu tebikwatagana. Wali okozeeko okwanjula okyali mwana mutoto nawasa naye luli wandaga omukazi. Kakati omuntu ng'agenda kukola omukolo gw'okwanjula ayita abatimbi banyumisa omukolo. Ekyokutimba omukolo gw'omuntu tekikufuula mugole. Ekyokubeera nga gwe mutimbi w'omukolo tekikufuula nannyini muki? Nannyini mukolo. Ekyokubeera nga Abitex ye mutegesi w'omukolo gwa Ssaabasajja Kabaka ogwa 31 tekimufuula nannyini muki? Nannyini mukolo. Omuntu yenna ng'alireetinga ensonga z'Obwakabaka mu nsonga ennafu ez'ekisirusiru sisobola kubeera mabega we. Era nze nkoowoola abantu bonna abaagala Obuganda, abatali Baganda n'Abaganda abaagala Obuganda, tetukkiriza kintu kya kuswaza Ssaabasajja Kabaka
butabeera mu lubiri emmengo ekyo nkyogera nga sirinaamu interest yonna sirinaayo sente zenjagalayo sirinaayo byakufuna byensuubirayo sirina kyeŋŋenda kutundayo naye nkyogera ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Olowooza nti nno Abitex yennyini ye kazaalabulwa kubanga Kabaka abeera taboola mu bantu be. Abitex yavayo n'agamba Mayinja ne Alien tabeetaaga ku show ye kati Alien agoyingewa nga musajja muganda. Nkubuzeeyo ekibuuzo omanyi abantu abakoze ebivulu omanyi abantu abalina ebivulu bya 31 biyitirivu obuki obungi si kibi omuntu okubeera n'ekivulu awantu wonna senga Alien yabadde tali mu kulwanyisa Kabaka nakwagala kusuula Buganda kutuukiriza mission ye gye yatumwa otegedde bulungi yali badde tagamba mbu kati njagala competing ono ŋŋende wano. Ekyokubiri Alien tabikola yekka Alien alina abantu abalala babikola nabo abalwanyisa Abitex ng'omuntu. Alien ani yamuwa mission ey'okulwanyisa Obwakabaka? Kankubulira ekintu kimu gavumenti ya Uganda kyesinga okutya wano n'obutayagala bwe Bwakabaka bwa Buganda kigende mu likodi kinoonyerezeeko era Obwakabaka obusinga amaanyi wano bwe bwa Buganda. Obwakabaka bw'Ettoolo gye buli bulungi, Obwakabaka bw'e Busoga gye buli bulungi, naye Obwakabaka obusinga amaanyi mu Uganda genda ebule n'ebweya bwe Bwakabaka bwaki bwa Buganda. Era kankubulirayo ekintu kimu ebintu bingi nnyo ebikoleddwa abantu banyiivu abantu balina emmeeme mu bulamu bwabwe naddala wano mu Central. President yali agamba luli nti nno abantu b'omu Central tebaamulonda. Okitegedde bulungi justice si nsonga nnafu nsonga nnyingi lwaki tebakola ki tebaamulonda. Gavumenti eyitamu Alien okulwanyisa Obwakabaka. Wenti we mbadde ŋŋambye mbadde sisogedde ku statement ya gavumenti naye nkugambye waliyo abayita mwani abasobola obutaba gavumenti naye basobola okuba abantu ssekinnoomu. Nkugambye ekirwanyisa Buganda bakozesa Baganda. Ani ali emabega w'Enkwakyo Festival? Bangi mpulidde Emma gyali owa Emma Promotions muganda wange oyo naye oyo ndi naye mu federation yemu era oyo Emma yennyini ye yagenda n'Abitex okola ekivulu kya Alien Skin ekya Freedom City. No, abategesi mweme ennyini mwabeerwanyisa bwabeera nga waliwo ekibiina simanya FUPA ekyamu abategesi lwaki temutuula ne mugamba amateeka gano ge mwabaga ne mugateeka mu nkola kuba mwagamba omu talina tegeka ng'omulala ategese nga waliwo distance ng'eri ku nkuuka n'enkwakyo. Lwaki temutuula abategesi ne musootinga ensonga ezo? N'abalina otutereeza nabo bali mu kulya ssente baluddewo bawa ssente tebakyatuliko baluddewo bawa ze baatuteekamu ekitegeeza tumuleka akole bamuleka akole era ne bannayuganda bagende gye bakola ki gye baagala naye bannayuganda abaagala Obwakabaka bwa Buganda abaagala ekitiibwa ky'Obwakabaka kisigalewo ne wooba Musoga nga naye oyagala Obwakabaka bwe Busoga busigale nga bulina ekitiibwa tukole ekintu kimu tugende wa Ssaabasajja Kabaka nga wazza akikola emyaka gyonna tuyingire naye omwaka. It is not just a function. It is not just a small function. Mukolo gwa maanyi kubanga gubaddewo emyaka gyonna. Ono Kibuyaga agenda tabatiisa. Ono Mukoka agenda. Bino ebize ebibawugula okubajja ku Ssaabasajja Kabaka n'ennono. Oyo Mukoka akola ki? Twabadde nno lwakugenda eno kwambuka ku Fangoni nira tukyali ku mulama gwa gundi Kamiliyoni namba emu mpaka namba 10. Ani namba 11? Namba 11 mu mulonde nze nange nkyamunoonyereza mbuze. Kamiliyoni no yalidda ne mu 11 kubanga bw'oyagala otama. Nedda. Bannayi kale kamukubuzayo ekibuuzo. Oyagala David Lutalo ajja batolinge ne Kamiliyoni. Ye yagambye olaba kisoboka. Kamiliyoni bwe baagala afune bato njagala bakole ekintu kye nabagamba luli nkiddamu. Kamiliyoni okufuna bato agiwulirewuliremu ate amala agiwangule yeetaaga nga akute David Lutalo, Eddie Kenzo, Bebe Kulu ne bamwongerako King Saha n'abantu abalala n'abakazi nga babiri. King Saha omanyi genda mu comments we nakyogera luli bagamba he needs the entire music industry. Abantu ne bagamba muno babongereko ate ekirungi woba nga oyagala babeere basatu baba balina mwongerako Diamond Platinum ne beeyazikako ow'omuliraano ne bawera bana. Okay, Kamiliyoni tumuleke. David Lutalo asobola okuba musajja waffe Eddie Kenzo nga bwe yagambye ne Papa Minsaki.
David Lutalo ne Kenzo abo basobola okola ani Kenzo Kenzo azina saa bbiri Kenzo asobola tuba tugundi yaba yakuyimba ate ayimba nyimba ze ayimba wazina Kenzo tasobola ko amangu Kenzo asobola bato ya David Lutalo ne Kenzo esoboka ompuliza bulungi naye ya David Lutalo ne Misa akyebulamu ani muto neka nkubuzeyo ekibuuzo Misa akyomumanyi mumanyi Misa akyoyo omulaba mwanyi mwe yabali mutegeera ali mu level nzito takyawutinga naye ali mu level okitegeera bulungi enzito ennyo kakati omwana ono yegeredde batasobola Kenzo amusobola Kenzo basobola okunoonya level ya Kenzo ne David yeeyo yemu naye Misa akimulala Misa akitali mu level zaabwe kiringa waligambye mbu olaba mbu Sebatta aludde nga talina luyimba lupya kati kyenkanankana nga oli wayinza okuleeta ekirowoozo mbu watya David Lutalo ng'akompitinga ne Sebatta tamusobola yadde omutuuka mu koota oyo loli Fred Sebatta akuba alina ennyimba ennungi naye akoowa mangu wali ku stage owuliriza nga we yakoowa ddi nkugamba we nti Sebatta talina luyimba luki Kenzo alina empya ze simanyi muki ani David alina empya ze simanyi muwendo naye nogeza noleeta bato ng'ogamba mbu Lord Fred Sebatta akompitinga ne gundi ne David Lutalo era oba ogirese kwonoona linnya lya Lutalo kubanga si level ze bannange kyenjogera mazima tegeeza yabadde yeewaayiriza kitegera bulungi Kenzo basobola Kenzo Lutalo bazze mu myaka gye gimu oba okitegeera bulungi bayimbye ennyimba zaabwe zitambulira awo abo basobola naye Misa kiba muggyemu mweyo bato bajjemu Lord Fred Sebatta bajjemu Kamiliyoni ate bajjemu ne Bebe Kulu mweyo Ligi ayinza okuba Bebe abantu bano babajjemu mweyo bato zaabwe bajjemu Kamiliyoni bajjemu Bebe Kulu bajjemu Bobi Wine bajjewo Misa bajjemu Sebatta okitegerezo Ligi ndala abasigadde basobola okwetwala kubanga asobola ne Gravity David asobola amusobola David asobola Gravity amuwangula ne Gravity agamba wa kabi nnyo ani Gravity asobola Fefe Busi amusobola Fefe Busi si w'amaanyi ogerageranya ku nnyimba n'audience ono asingako oli era kyenva nkugambye nti kati ate bato ya Gravity erina kubeera ya Gravity na King Saha yenera ali atya ne Gravity era jenero kirasi ndala jenera kwa Gravity sija myaka gyabwe kyalina okukola Gravity King Saha abo Ligi yabwe yemu ate era Gravity ne King Saha era tebali mu Ligi ya Lutalo tebali mu Ligi ya Lutalo ne Kenzo ge mazima bali wansi waabwe ate Saha yagamba Kenzo bato ne bwagitwala mu West gye basinga omwagala eri mu Nigeria amukubirayo kubanga amwewulira bwewulizi siki mu Uganda tebagana muntu kwewulira muntu twawulira nga negundi nga ogambye Lutalo yagamba yeewulira Misa ati